ttiimu y'essaza Kyaggwe y'emu ku ttiimu 8 ezayiseemu okuzannya omutendero gwa kwota fayinalo ogw'empaka ez'amasaza ga Buganda, eno nga yamalidde mu kifo kya 2 mu kibinja Muganzirwazza. Kyaggwe yakuŋŋaanyizza obubonero 19 okuva mu mipiira 10 gye yazannye era egenda kuzannya Ssese eyamalidde mu kifo ekyokusatu mu kibinja Bulange nga yakuŋŋaanyizza obubonero 18. Mikidadi Mulimira, maneja wa ttiimu y'essaza Kyaggwe, agamba okweteekateeka obulungi kye kibayambyeko okuva mu kibinja kino. Ono agamba omupiira gwa Ssese tegugenda kubabeerera mwangu, wabula balina okuguwangula bwe baba baagala okutuukiriza ekigendererwa kyabwe ekyokuwangula empaka ez'omwaka guno. So Ssese tugyetegekedde okusinga bwe twetegekera Buddu nga tugenda okusamba fayino. So tumanyi bwe tukwata Ssese eno obulungi ne tumuteeka mu ngalo zaffe ze n'ettaano ne tumunyiga, ate gwe tunasanga ku semifayino ate yajja kwekaabira bwekaabisa. Buweekula ly'essaza eryokubiri eryayiseemu nga lye lyakulembedde ekibinja Masengere n'obubonero 22 okuva mu mipiira 10. Buweekula egenda kuttunka ne Busujju eyamalidde mu kifo ekyokubiri mu kibinja Bulange nga yakuŋŋaanyizza obubonero 18 okuva mu mipiira gye gimu. Richard Kasumba, ssentebe w'olukiiko oluddukanya ttiimu ya Buweekula, agamba omutendera guno bagenda kugwetegekera bulungi era mukakafu nti Busujju bagenda giwandula mu mpaka zino. Twetegekera omupiira guno mu nneetegeka gye twetegekeramu Buddu y'oyinza okwetegekeramu Mawokota, wetwadde twetegeka nga tugenda osamba Bulemeezi, ye nneetegeka yemu gye tugenda okwetegekera omupiira guno. Tulowooza nti nno omupiira guno gunaagenda okuggwa leega 2 nga tuli ku semifayino. Amasaza amalala nga bwe gagenda okuttunka ku mutendera guno, Singo egenda kuttunka ne Mawokota ng'ate Bugerere egenda kubulonda ne Buluuli. Kale webityo ebitambudde mu by'emizannyo.